amanya n'eddoboozi Shanazoja kabebi ka mami kadota akambwe kati akafanna tata wako. Ku My Family Rise tulina ebintu bingi ebibatuusibwako nammwe bye mulaba bye mulonzeemu ne bibayamba nammwe bye mulaba nti byebyo ddala bibayambyeko olw'ensonga buli omu afunako ekimuyamba mu buli kintu. Ate n'ekirala abakulu bagamba nti wafunyeeko ekintu ekimu bw'odda ebbali tuula olowooze ekikuyamba mu kyo ekitakuyamba kikole ki ekireke. Tuzze n'omulamwa mu episode yaffe eyaleero naye bino byampuna naye bakazi bannange ebintu ebimu gye tubitwala ekyewategerekeka. Anyway, esi kibi bw'otunulamu nti n'abasajja bajja babikola naye oba olabanga bakyabulungi oba kinene bamanyi waliyo ensiko waliyo gyosobola ogendaga bulungi buli obwa ssente tinitini waliyo buli omu okusinziira okuva mu nsawo ye kyegamba. Naye ggwe wasitula otya omuntu n'omutwala mu maka agatali gago? Muyinza okwebuuza ndayogera biki. Leka nsooke okubeebaza okubeera nga mutwagadde mulayikinze channel zaffe zonna musubscribinze My Family eri wamu musharinga era owulira nti gundi yatereza mu kino bintu ng'ebyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusaba comments zammwe mwongere okuzireeta n'ekikuluma kyonna kiteekewo gweyogera kyonna ky'oyagala amatu gaffe magule eri buli omu. Kanzire ku mulamwa obwenzi kiki naye waliwo yagamba simanya omuzimu oba bamuloga buloga oba biki obwenzi naye mulimu ekintu kye tukola ddala nga okiraba naawe kigenda kuleetera ttagali. Omanya atya nti nno omwami wo taliiwo n'osalawo ogambe nti kandeeteyo akami kange oba omuntu yenna abadde yanjiragiramu mmemme etandise okusigukulwa muleete ewaka ewanyu. Omukyala taba nawwe lwaki ffe tetugenzeemwe abaabuliddwa ezinakutwala mu bifo ebyo ebirala ebiyinza osanyukirwamu ng'ojjeko ewaka oba kuba kwagala kwaffe nga kwe kungi. Omanye abakyala tubuguumirira ngamba ataliiwo kituufu. Okay, bino byampuna. Omukyala yagenze nabiwulidde. Omukyala yazze n'aleeta mukazi omwami we ewaka. Okay, muganzi we ewaka wa bbaawe. Yabadde tasuubira nti nno omusajja anaakomawo ate nga n'omusajja yakitegeddeko nti omwami si waakudda atya. Ono omwami gwe baleese ewaka n'akajjalira mu nnyumba ya munne baali ba mikwano. Imaginingamu ab'emikwano ababiri omukyala n'ositulako mukwano gwa bbaawo n'omuleeta ewakaawo ewaka w'omwami nawe wabawuwo kituufu naye tolina ate kukajjala. Muleese mwami akomyewo aze n'ebintu ate gwe yabadde tasuubira nti nalina okudda najja n'ebintu mukaveera aguddewo n'amadiiro manene buli kimu okimanya ebintu ebisinga amayumba agamu yeggulidde ayingidde munda asanga omusajja. Obuzibu bwe tulina buli bumu ejjiiko n'ebikopo tubisaasaanya ebiseera ebisinga buli omu abiriiramu abinyweramu abiriisa ebintu ng'ebyo era nno yalaba nga si kibi okuddira ate ekikopo ky'omusajja kyali kyanyweramu kyayi obwomu bakyanyweramu ekintu kyonna kyanyumirwa kyagamba nti kino kyange kale osobola okugaba ebirala naye ng'ekyo kyo kiki n'akiweeramu munne mukwano gwa musajja we n'amuweeramu ebyokunywa byonna bye yamuweereddemu. Era omusajja yasanze nga bali mu kunywa oli yakozesezza jjiiko ye kuba ye yagirina atambula nayo kuza muntegedde kyenjogera
ate yakozesa jiko ye ng'atabula mu caayi gwe bamuweredde mu kikopo nga batandika kunywa banyumirwa ebyabwe ng'abantu abakulu mu kulya ebintu byabwe n'okunywa ebintu byabwe. Anyway, lyetaaga obudde okugumingiriza n'osooka okukakkana kuba wetumye bw'otunula muga nsangiddwa nyinza kukola nti obanga gwe omusajja b'omukyalo osanze ebbaawo nza kukola otya. Tekyabadde kiwanvu, omusajja watuuka teyeekanze n'omukazi ate yeekanze nnyo olw'ensonga bamusobi yeekanga nnyo. Namubuuza mukyala weekanga ki? Nti kyogamba tolina kyolaba? Nti nkulaba. Kiki obadde weebase ne nkukanga? Nti mbadde seebase, oli bulungi? Kyogamba tolina kyolaba? Omusajja n'agamba era ntera okusanga ng'owumuddeko. Ennyumba ebintu babikyusizaamu ky'oŋŋamba kuba entebe yali agizaako eri buli kimu nga omanyi abakyala tukyusakyusa ku ennyumba okusobola okuleetera omwami okuba nga alaba ekintu ekyenjawulo era ekyo kikolebwa nnyo abakyala abasinga. Mugamba weebale watereezezaamu buli kimu nkiraba jjagayo tewakoze ntya asaakoze era kituufu naye tolina kyolaba okakasa. Sina kyendaba. Kiki oli bulungi? Nkubire maama? Tomukubira. Gamba kiki? Nze ka ngende mu kisenge. Nkyuse naabeko nawe nteekere ebyokulya ndi. Koye kale nayingira ekisenge. Omukazi nayingira eri mu kisenge nambuza jangu. Taata w'abaana nti wange. Okakasa tolaba kintu kyonna nti kiki nze sirina kyendaba. Weebale ennyumba wagikyusizaamu buli kimu kirungi era kino kya bulijjo nti otera okukyusakyusamu mubaddewo era ng'omukyala wange nakumanyira nasooka muwaayo awaka ku tama n'amwebaza kapeeke kahaaga ngamba weebale musanyufu bulungi era n'agamba okay adda mu ddiiro omukyala omwami n'agenda mu kisenge. Jjukira ali mu ddiiro mukwano gwa mwami ekyo kyo tokyerabye. Omusajja n'ajja ke balese mu ddiiro n'asituka omukyala n'agenda n'amugulira oluggi mu kumugulira oluggi omusajja n'adduka omukazi tibaayi ne beesiiba mu kutya kw'omukazi oba mu kuswala kuba biba bibiri n'ategeka ebyokulya n'ajja n'abiteekawo taata omwana n'ajja ne balya ne banyumirwa obulamu banyumiddwa kwegamba buli kimu bakikoze. Agamba okay tudda ennaku zitambudde olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddakaawo? Mulinde episode eddako mugenda tegeera omusajja kiki n'omukazi kiki reactions zezimu oba leta.